a beautiful Wednesday morning. Olunaku olukedde lulungi, kawedha kalungi, kasufu, tosagamba nti mpewo y'amaanyi, musana gw'amaanyi oba ki, basically lukedde lulungi. Twebaza Mukama atusoosezza, wabula bwe luba nga terwabadde lulungi nga lukya oba nga olina amawulire ge wafunye, ekyo tekikyusa Katonda kyali oba obusobozi bwe mu bulamu bwaffe. Tusigala tumwesiga, tusigala tumwetaaga, tusigala tumwebaza kubanga ye oyo asinga byonna. Godwin Humza ly'erinnya lyange, ate ku program eno sibaako nzekka, mbaako ne munange Samalie. Samalie, good morning. Oli otya? Oli bulungi? Ate dda mbadde stretchinga muko kati then male nkole ki? Netereze naye nga Mukama mulungi ekiseera kyonna. Alright, lwaki tetumwebaza ate ne tulaba biki byatekedde maaso? Otato mulungi, tujja gy'oli nga tuwaayo olunaku luno programu eno, ebirowoozo byaffe bye tugenda okwogera, abatulaba abagenda otulaba bye bakola, bye tunaakola after here. Lord, we come before you nga byonna tubikwasa mu mikono gyo, tusabe kuwesa ekitiibwa, tukyusibwe nga ekigambo kyo, obanga nawe bw'oyagala tukyusibwe tufuuke bw'oyagala tubeere, tugasse mu nsi yo ey'omwoyo then ne wano ku nsi. Mu linnya erya Yesu Kristo tusabye, amiina. Amiina. Tusome kyandikibwa ky'olunaku. Alright, nsomeko ffenna ekyandikibwa ky'olunaku ku lutimbe gaggadde, naawe sookwata ka pen n'otandika okunootinga biki nno by'ogenda otandikirako okuyiga ku enkya y'olunaku olwaleero. Ecclesiastes 5:10 kigambye nti he who loves money will not be satisfied with money, nor he who loves wealth with his income. This also is vanity. He who loves money will not be satisfied with money, nor he who loves wealth with his income. This also is vanity. Omubuulizi 5 10 omubuulizi 5 10. Oyo alulunkanira ensimbi tasobola kuba na nsimbi zimumala, wadde oyo alulunkanira obugagga n'amagoba na kino nakyo butaliimu. Oyo alulunkanira ensimbi tasobola kuba na nsimbi zimumala, wadde oyo alulunkanira obugagga n'amagoba na kino nakyo butaliimu. I like okululunkanira ensimbi. I think it is greed beyond. Yes. Mululu olina sente wano, okutte sente wano, olina sente mu nsawo, olina sente mu bank account. Ayi maama, waliwo ekyawandiikibwa ekyo ekyakutte. Akyabaliddeko ettama. Maama badde baziteeka wa Samalie n'ansonyiwa. Balina projects. Gasawo gangi. Balina projects mwe baziteeka. But you see, ebintu bino oba tonnaba kuzikwatako ssente ezitiisa era ogamba era lwakoyogera lwakuba naye nze nemala nze nzikuta nze nensooka nkwata ku ssente zino bwe ziti, okitegeera. So obuzibu bwe buli bungi naye abatuuseeyo ne bazikwatako bagamba naye kale nali nzaagala naye nga ndaba neeyongera kuba bantu nkokola kiki ddala ekikusa, era tebakola kyeboogera si kikyamu nti by the way otuuka eno motoka eri kyamaanyi kiriyo, agayumba gaggadde anti tebasasula rent. Why? And bagamba nti mwe temusasula, agayumba n'otuuka mu kiyumba
kwegamba bagezaako kunnyonnyola naye ndooza tebalina bigambo bimala wabula ekyawandiikibwa kyo kitugambye. Ndooza Ecclesiastes yennyini egamba olaba eriiso lino liraba kuva ng'okyali muto n'okutu ne kuwulira naye maama tekugambangako naye omanyi nzijjudde naye omanyi ebigambo byekuwulira kuva ng'okyali muto. Eriiso ebintu obwongo wali bugambyeko nti bujjudde omanyi ebintu by'oteeka mu bwongo okuva ng'okyali mwana muto. Kakati ze nsimbi ezo munnange. Believe it or not, osabanga Mukama Chovula in his prayer, give us today our daily bread. Twemmere yaffe olwaleero. Denebe yawe mmere olunaku olwaleero era bali naye ndooza kizibu kiri kufa abantu. Bagambye tuge ennyama byonna byoyagala just lyako kuta. Ebisigadde don't worry about tomorrow bindekere. Maama era ababangayo abagezigezi Katonda ono nenkya naatu komya beteerayo ali budde beteerayo. Naye Mukama atusaasire. Mwasize mutya abaakedde naffe. I have seen, I think I was having a conversation with someone nengamba buli muntu gwendabye ayagala ennyo ssente ambi zimuganye agezaako nnyo naye zimudduse. Tugamba azinoonya wano ne zifulumira wali azinoonya naye ziganye. Nendabako abantu they don't try so hard tenga bazirina bamativu. Katusubire mwase bulungi lunaku lwakusatu okulaza amawulire. Awo mu mpapula z'amawulire noonya wentandikira ne wambula awo nenkikasikira Godwin. Mashini ebadde ekyalina byeyekola kyanze tuli mu lupapula rather new vision. Katulabe ku page 27 of the new vision. Page 27 of the new vision. Ebola akyaliyo. Omuwuliddeko ebyo tambuli. Nawulidde oba babadde was it Ministry of Health oba gundi oba UN ennondo zabadde ba World Health nga bagezaako okumonitoringa Uganda's case. Manyi wabawo ennaku eziyitawo ne balyoka baba clearinga. Si olunaku lwe mulowooza nti nno twafunye keesi esembayo basooka ne babala ne bagamba nti no okay 100 oba 30 days bagambye nawulidde 45 days kati ndooza ne tudda kwa 100 days ne balooba it's still the situation oba kati muli clear oba wakyaliyo mu cases obutinitini. So ndooza tukyali bakyatumonitoringa naye obuzibu obuliwo omanyi mu biseera ebyo ebyamangu waliwo ebajja abazadde abalwadde waliwo ebaziika kwegamba ate mbu naawe webaziika wabeera olina okusaalimbira. Mpulira mbu n'abasezi beepanka mbu naye bwe bawulira nti ono yabaddewo Ebola mbu tebagenda simanyi oba baba babitegeera. So of course waliwo ettabu etuusewo the displaced families webazise ebyo byonna bijja kuggwa bijja kuggwa kasita Katonda n'atuyamba. These are tough times and different measures are made. I pray that temubiwanvuya ababbi temukola ki temwetira mu bintu bino okubba ssente simanyi biki mbu simanyi wano twaziikawo biki nedda kyokka kye tusaba tubiveeko bannaye waliwo embeera gye tulina okulekeraawo. Abantu bali ne mu kufa abantu tebasaasira
era basigala basindikirawo agenda zaabwe. Babaawo. So of course waliwo families ezakosebwa nga wekyali mu covid ojjukira ebafuna nga zones ne bagamba wano tugenda ziikawo. So waliwo family ezakosebwa. So let's pray that we can get over it. Wekuba kuliyirira kigwe, wekuba kufuna understanding, tufuna understanding nakyo kigwe. Ate maama tunaabeerawo ebola luli nze ntyanye ebintu kasita bibeera mu mawulire sa ebintu kasita ine endowooza gy'obifunako. Babaawo munanga alina ekibeerabeera kyakola ki wabaawo apanga ekintu kye. Naye katulabe ani agize wano Pascal. Alright, kakati bannange kakati waliwo embeerezze mu ggwanga lino nga naye nsonga yakulabirira baana. Simanyi be your child's partner, not control freak. Banaleka mbabuulire abaana banjawulo. Waliwo omwana gwe mutegeereka gwe musobola okutuuka naye ku ntegeera. Naye maama ne wabawo omwana nga ne bwakugamba nti ŋŋenda wano oyina muwerekera, oyina musayiningisa, oyina mulayiza. Okitegeera? So ndowooza these blanket statements tuzeegendereze. Nti omwana abeera patina we, tobeera control. Leka nkubuulire eddembe lye tuwadde abaana ennaku zino olw'okuba balowooza nti tubalemerako nnyo oba tubafuukidde abasirikale tulinga baafande. Ffe tetwakula. Ye eddembe eringi lye babawadde abamu libakoledde ki? You know, we have to measure the pros and cons. Jebali need to know who wrote this article. Jebali. So context page 19 New Vision. So weewaawo waliwo ebintu ebimu bye tulina okuleka okukola. Ngaki? Kubanga omuntu tosobola alekerawo kuba mwana gw'ozaala. Eno mukuba kibooko wekiba kyetaagisa. Ensonga lwaki Bayibuli egamba nti omwana ne bw'abanga ye musika bw'abanga mwana taba musika naye abanga omuddu oba totegeera by'okola. Olaba abantu bategeera ku myaka 25 26. Olwo omwana ng'omwana omuntu w'emyaka 26 olina omujjukiza nti gundi etogendayo we baba balinnya ebidyeri tolinnya. Kati kiki kyotegeeza nti omwana beera mwogera ku biki togenda period. Kugambe waliwo privileges, kazite privileges ezimu. Privilege kyeki mu Luganda? Privilege emiganyulo. Waliwo privilege ezimu eziweebwa omwana okusembera ku mmeeza ey'okuteesa nga naye ayolesezza nti nno akuze. Ebintu binene wammanga omwana kasita okula, for example you get married gyebali naye ate n'oyolesa nti nno ki ne mu bufumbo bwo olazeyo obuvunaanyizibwa. Omuzadde atera okuyita n'agamba nti nno oba n'alaba oba wabanga ali omu oba babiri n'agamba munnange mu baana bonna n'abaako gwayita omu n'agamba singa embeera etuukawo ebyapa bino njagala obiterekewo. Atandika ayinza otandika akakadde kano sooka okaterekewo. N'ayitawo emyezi 3 n'agamba kadde okyakalina oyanguwa speed n'omugamba weekali ate kiki kale kankwongerereko 5 ng'agamba okay kati sooka otereke buno obutaano. Omwana ono gwe togako mpezi wa myaka emeka? Kyeŋŋamba omukulu akatuvudde mu baana ngambe ne mbakulu abazadde bamanyi okugezesa abaana baabwe. Naye waliwo gwakawana agamba mzee ako nakalya keerabye so kyamanja akakadde kewa oyo obadde kinaawe
ebikigenda mu ggwanga tokimanyi ng'oyo akola ki amanya. So waliwo okuteesa kwase nagamba nina kasente ke nafunye naye tukole ki ekinaabagasanga abaana. Nkireesenga privilege gy'ofuna ng'otandise okwolesa obuvunaanyizibwa, naye okutuuka ku level ey'obuvunaanyizibwa oyina training. Bible eyogera ffe abakkiriza to go and make disciples. Naye disciple mumanyi, disciple abanga mujaasa omutendeke abatambulira ku biragiro. Tusome kaloozi sole kuguma kyogereko agamba kikyogereko olunaku olwaleero olwokusatu. Tusome osobole okukola ki okutuweereza ku ndowooza yo nga tonnavaako oba nga tonnabakwasaganya bintu birala. If money came your way today, what dream would you fulfill first that you've always wanted? Obaawo sente mantubaawo n'ebirooto. Oba olina ekirooto ky'olina nga amazima sente zirabiseeko, kiki ky'osooka oteeka mu nkola oba osooka kwenaazaako nfuufu? Abantu baba n'enfuufu naye baba batukula, simanyi nfuufu gye bategeeza. Katummulemu tukomewo. And forever. Buli weziwera ssaawa 6 n'ekitundu tuba tuggusa ne programu y'enganzi weebegere. Abalokole tuli mu nnyo gwansi tuli bakitalo nga ndine Yesu ndi wa kitalo. Mwosabira oluyimba lw'oyagala ne tulukubira butereevu. Saba oluyimba olusinza olutendereza n'olwogera eri omwoyo gwo okuyita ku mukutu gwa Facebook ne X app luzanyibwe ku Eternal Life TV now and forever. Bw'aba taasirike ku lwaffe naffe tusazeewo tetuusirike ku lulwe. Yino program ng'ekuleeteddwa Mwoyo Omutukuvu nanti yeerondedde abo abasazeewo obutasirika ku lw'ekitiibwa kya Mukama waffe Yesu Kristo. Laba bwe baawangula omulabe Sitaani buli lwa bbalaza n'olwokubiri ssaawa 3 paka ssaawa 4 ez'ekiro mu program ku lulwe siisirike wano wokka ku Eternal Life TV. And forever. Wow, tuba tukomyeyo ate dakika 3 mwemeza kaita ku saa 12 ez'okumakya twatandise dda saa 12 naye nga gwe yakatweyungako okola kyamaanyi buuza omuntu yenna gw'omanya alina obeera ku programu waayi olinda ki Emunyenye yatandise dda tubaawo wano
olina kuva ku Monday paka olwokutaano. Godwin Muhumuza yenze enyini owa bulijjo sikyukanga atembako ne munange Samalie Linda. Samalie Linda. Wiki ogiraba tugitambudde naye omwezi guno gusoobamu. Nakugamba gwe nompakanya. Kikulimba gusooba. Simanyi naki kyetuliko. Wiki oba ewedde. Just 8. Naye njagala gusoobe waliwo abantu ala supiidi. Anti nga 23 waliwo alina birthday. Nga 3 waliwo alina birthday. Batandise dde okubala. Bagubaze dda. Bagambye are we having one party? Obuzibu balina party ku ssomero. Bino n'amasomero gatuwumuzeeko simanyi keeki nze sibibeeramu era ogenda owulira nga waliwo afulukuta eyo maama cucucucu anti wakanakana kino ekizike nkitwale oba ogenda olaba nga okibuzeewo kati oluddawo nga bagamba even at home are we going to cut agamba what's your problem kati waliwo eyagambye simanyi so oba yagambye eki ayagala ekimotoka ekinene. By the do you know my girls are not dolls. Pose on asembayo gwe nalabye asembayo yakwata ka dolly naye bali bakwatanga ne babikutulako omutwe ne babijjako emikono ngamba why omu yansabye ekimotoka ekinene mbunga bino bwatuula n'avuga. Ojaganya nga azaala akuza. Jokakasiza. Naye nga muli omutya omwezi ogw'omusanvu gubatambuza gutya gubatuddemu oba mugutuddemu oba byombi. It depends on ki ekigenda mu maaso. Wabula ffe e Kampala enkuba twagala ogiraba naye titugiraba. Kyemmanyi ne mu byalo kyekimu tukyakiriza Katonda ayamba abangi. Katulabe ku nteebereza y'obudde. Kampala batuwadde ku ssuubi nti tujja kulaba tugenda funa kakuba Kampala anti munnange e Kampala naye munene abanakufuna kakuba mutubuulirako ab'emutudde bali like ne Samalie abantu beetegese okwogera ku nsonga bannange kyogereka ali eri atabuse waliwo agambye bannayinza kamunoonye nomunoonya kati musomeko agambye eki wabula nze bannange agambye enfuufu agambye eki bannange nakudo ono agambye bannange nze simanyi nti nze siriiko nfuufu agambye oba alina kisawo kiramba simanyi something like that, but I found it so funny. But keep those comments coming. Yes. It's extremely important. Sente wezisanga plan tezifuumuuka. Sente wezijja nga tewali plan gwe manya ez'ekisiru nga 2 zezisooka waggulu ez'amagezi zijja sente zikoze eki. Anyway, sente ensonga ya sente. Nekyembali genda okubuuza kankireke katulabe kalowoozo ku
akakubuuzo k'olunaku olwaleero katukalabeko kye kavudde Sumba Robert Kayanja. Make every penny count. What you do with 10,000 Uganda shillings is what you'll eventually do with 1 million Uganda shillings. Respect what God has given you. What you don't respect, you will eventually lose. There we go. If you can use 10,000 anyhow, you will use 1 million anyhow. So wati wakutegeezezza Godwin wagenda mu bimotoka. Tonyuma nnyo sente ntini Samalie. Yeah. Naye oba ojjukira we nakubalira wano eno gundi bwe twagabanyamu sente in hours. Yes. Olyoke etegeere nti no buli 100 oba okikoleredde. Buli 10 kalubeere 1000. Actually kalubeere 1000. Kalubeere 5. Otyamu kubanga omanya essaawa ezigenda okutwalira okuddamu okufuna 1000. Yes. Osobola okufulumya kati 5000. But in terms of working hours, the next 5 hours can pass nga toyingiza 5000. Wadde neeza. Okitegeera. Ekitegeeza oba otambulidde mu looso ey'amaanyi era amagezi nga ga ssente nnyo okitegeera. It's a good thing. So ng'ate omuntu oyinza okuba weepika n'omuntu nga ye olw'eggulu alina gy'agenda okugenda agambe mukoze emeka nga neggwe gwe weepikirako. Naye nga bambi abantu batuwadde amagezi bangi, abaana balina ebirooto singa ssente zigwawo bwe ziti nengeddeko ebirooto eby'amagezi. Oli mulala abuuziza naye ziringa mmeka ezo nga ate kirooto ate kyange kikyo. All right, but it's a good thing. Let's respect money. Let's respect money. Yeah, let's respect ourselves. And ourselves. Actually, let's respect ourselves. Abantu abasinga sente tuziwadde nnyo respect. Tulina level tuzitadde okusinga ffe ffe tusobola okwevulunga mu ttaka. Sente ze zirina okwevulunga mu ttaka si ffe. Owulira omuntu n'agamba nze ku sente nzita omuntu. So many people say those things. Yes. And ayinza obutamutta physically naye enkokola biki nga yamusedda. They kill people's careers, people's marriages, people's images. Yes. Agamba ye ku sente ye n'omuntu. Asobola okuba nga amutta. But nze nkusabira, well, you have a dream of making money and and may the Lord deliver you from the love of money. Samalie, nze nga njagala sente. Okay. Sente si zembi. I like oba laavu. Njagadde nnyo eky'Oluganda. Sinaba kutuuka kululunkanira sente. Awo sinaba kutuukawo. Honestly, sinaba. Naye nga zo zaagala. Kati kyotegeeza Samalie? No, anti ogambye nze nga njagala sente n'ogamba nti tonnatuukawo kulula. I don't kulula. Yes, naye zo zaagala naye tozirulunkanira. That's why I think I love the Luganda version. Kale oba eky'Oluganda kubanga I love money. But the greed, the kululunkana, the enkokola, the now otandikira awo. It grows slowly. It kibeera, it was always there. Naye katulabe ku birthday moment. Olw'olunaku z'omwezi 8 mwezi gwa 7 mwaka 2026
If it's your birthday today, 0742447928. For those of you who don't know, hey, WhatsApp number yaffe ate osobola okuba ng'otuweereza birthday. Tuba tugenda kwagaliza gwe oba omuntu wo butereevu. Twetonda nnyo ku bantu oluusi abatuweereza ebifaananyi the day before, unless you send it past 8, which means nti program ya kaloosa ebeera ewedde nga tuli aware nti the birthdays that are coming in, and that is about 9 p.m. ziri mu kujja nga za munyenye y'enkya. So anything that comes in before 8 p.m. of katugeze today ebeera egenda mu kaloosa, because akaloosa ka happening between 6 and 8 p.m. olw'eggulu. So twetonda nnyo eri abantu fenna nga birthday yo ogisindika ne tutagiraba. We try our level best to go through here to make sure every birthday goes through. So in the event that zize eyiyo togiraba, just do us a favor and re-forward the picture and the wording thereon. Tugenda kubanga tugiteekayo butereevu. Once again, we apologize. But in the event that time passes, example, the birthday time eyiseeko, tubeera tugenda gi-forwarding the following day. However, tusaba that even the following day obeere nga otuyambako, you bring it in early, more preferably between 6 or 4, zonna zozuukuse 4 a.m. ne 1 ku 40. Tujja kuba tugifuna bulungi. Who is our first baby this morning? Okay. Happy birthday to you, sweetheart Gladys Zabuli, mulamu wange omulungi. May the good Lord bless you and keep you from all evil, from Sharon Lucky. Happy birthday, Gladys Zabuli. Happy birthday Kadule. Gladys Zabuli. Happy birthday. Yakuba ekifaananyi teyakuwa kimuli. Mwantu mbawangako ebimuli. Ani agenda okuddako awo. Happy birthday wama. Happy birthday to you omulungi. Tuba tukyali awo. Nzireeta omusajja. Nzimto. Kirevu kyekyo. Kiriiko kyoba teyakitaddeko. Ekyange kyagaana okukula nagezaako naye oba nga kiba kinsiiwa. Kigira ne kiwera ne maama. Kisobola owera naye tekigatte. Nedda. But I feel uncomfortable. Esaakimanyiira. Ekyo kirevu kyaba legend. Bano abantu ababulijjo tebakisobola. Happy. Lindako Samalie. Togenda kumpeerawo wane osibu. Kino ekirevu ekinje. I feel like si kya buli omu. Si kya buli omu. I tried nekijja abantu ne bangamba olaba kati nze ndowooza ekirevu ekinje, it's like natural hair. Natural hair is not for everyone. That's why some people have an option of cutting it off. Abane bazitreating. Zidda mu ziri ezitali natural. Nze ku lwange ndowooza it's a bit hard to deal with. Happy birthday to you, Jonathan. Thanks for being a great friend of mine. I wish you all the best from Shamira. Happy birthday, Jonathan. Manag. Happiest birthday, my lovely cousin, Liberty. What's a nice name? Yeah, Liberty. Yes. I thank God for the gift of your life protection and your studies too. Wish you the best in whatever you're doing. The spirit of wisdom, knowledge, and understanding be with you forever. Best wishes are from your cousin, sister, Precious, the Fojim daughter. Abafojim simanyi nteekateeka etuusewa. Amen. Best wishes to you, Liberty, from Precious. Smart Liberty. This looks good on you. Keep it up. To Samalie. Tuba tuli awo nga birthday moment ereeta omulala omubwati ani Marie. Yeah.
Banange. Marie. Let's give Marie a moment to shine. Okitegeera. Yes. Oyo Marie. Happy belated Marie. Ye Marie Toby. Marie Toby. Did ekika? Ekika ye Toby. Let's go in the eyes. Happy birthday, Marie Toby. May the Lord grant you more grace to serve Him. We love you as the Jita family. Wishes from Marie Treasure and the team. We love you. Happy birthday, Marie Toby. They are smart, but Emunyenye people, eh? Yeah. Hey, kati omugulira kirabo ki? Aliwa. Oh, Marie Toby. Waliwo nate y'omuwaaki. Hey, ono. Sente. Abaana b'ennaku zino baba ne pulaani nezibulako sente. Kusomera ate tomubuuza. Abazadde mubanyo kati sente wazikozeemu ki? Bannange weziba nnyingi yes ne weziba nti ninga emitwalo ebiri omwana muleke yeeyize. Yes. Tagenda senguka ngu apangiseeko ewalala. Tugende mu maaso. Happy birthday. I want to wish my girl Esther Favor happy birthday. Good name. Yes. May she live longer to satisfy God's goodness. I pray for wisdom, knowledge, blessings, grace, mercy, joy, and may all her dreams come true. From her mommy SC UAE. Meanwhile, ono mwana ne mama balina erinnya ly'erinnya. Nga mbadde ngenda kubuuza nti lindako ono yewishi yepishinze. Weeyagaliza nno mami omwana omuwa erinnya lyo. Kasita wamuteekako eddala. Awe tuli. Who is our next baby? He is our next baby. Okay. Happy birthday to our lovely husband wa Paula Nalubowa. Sebo webale kugumikiriza. Avuddeyo mu kamooli. Sebo webale kugumikiriza Paula nga tuvuga speed. Webale kumwagala. Mwami Bulega Fred, aka Daddy Gabby, aka Daddy Kyla. May the Lord bless you with a long life. Never Paula from your beautiful wife. Paula taina budde. Ataddawo ne omwami naye alinamu agambe abeera bw'ati my Paula. Yeah. Omwami asabudde ekinu. Did I tell you I like men who wear bino? Ebino lwakuba ennaku zino byatabukamu. Sigambye pom shots, ngambye ebino. Oyina obeera nno nga you are confident. Ngambye ebino. Kubanga ekinu oyina okuba kati waliwo abantu abamu nga oyambala ebinu. Soke tujjeko ono. Ano handsome ye. Shine. Nezino style jeziri. Shine, Nezino style. Somebody said sokoleke. Gwomlaba mu bujjudde. Sokoleke bakujjeko. Kanzibirizeemu nange. Bannange. Ndabye ebifaananyi n'ekino mbadde sikirabanga ku kale ndaba bu baby bwe bakubanga bwe suppose leero baby. Happy birthday to my matron, Mukisa Resti. More years of serving God and His people. You're caring, loving. Mukama kume, akufukeka mafuta. Akuyambe, wangule moyo ne mumubiri. And let her be ready. Someone's son anytime. Akutwala. Gomesi tugenda zambala. Ebintu ebyo nno mulekera obikola. Ali single. Ali single mukwano. Ono atugambye amanyi. Sinaga nsaba namba wane eno nga sigirina. Banna disclaimer sina namba simumanyi. Oyo gwola bamuyita arrestinga bulungi. Ne mu bifaananyi oyo gwola atafuluuta ekiro. Omuntu afuluuta omulaba. Oyo tasobola ne waafuluuta kabanga kayimba twinkle.
Happy birthday to you, beautiful people. We want to affe bebazaala olunaku olwaleero. Good morning, Andy's Godwin. Kate, it's a pleasure to have you here. Tunonyeze ku Ronald Dramba. It's been a minute. Ronald Dramba, it's been a minute. For sure. We need to know you're well and safe. Happy birthday, dear all of you. Happy birthday, dear all of you. Simba zika. Nedda. Obadde ononya kisumuluzo. Kati ebbanga maze mu kuyimba tomanyi nti omuntu asooka n'ayimba ne bamubakinga. Ebyo byadda bya Sunday school. Bino dear teacher we are happy kati nolin. By the way, we used to happy birthday dear all of you. Dear all of you. Happy birthday dear all of you. Happy birthday. Ogenda no ekiyenje kyewamize soko okijjemu kolola nno tugenda yimba. Yes, I'm trying to explain to you, Oguli. Ati buli wenkulinda oleeta bifu sigenda bikkiriza. Anti okuyimba tuyimbira mu lubuto n'esaawa zino teriiyo mukka gwakoyo. Padrage nzese F n'oleeta G n'oleeta Q tujja yimba. Happy birthday dear all of you. Dear all of you. Happy birthday dear all of you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear all of you. May you have many more. 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 Maybe you can tie. I'm a happy birthday, beautiful people. Health and wellness. Health and wellness olunaku olwaleero twogere ku constipation, something that is not commonly talked about. Naye nga constipation atta nno simanyi oba obadde okimanyi nti obutafuluma oba okubeera nga olubuto lwesibye kisobola okuleetera ddala okufa oba kireetera omuntu okufa. Naye kiki ekireeta constipation? Wali olabeko omwana omuto bw'afuluma n'afulumya west ekituukawo how they clap, literally there is a joy in the home because omwana afulumya. But constipation, what causes constipation? Why do we get constipated? Ovudde mu kisiibo kya nnaku 10 kya nnaku 5 tandise ne chapati tekuliko mazzi. It is crazy. Constipation. Obuzibu bw'okufuluma bw'okukola pupu n'ogenda okukola pupu n'akutabukira ng'akaluba ng'agaanya ovaayo kyokka ng'oli bubi nga pupu asala ng'oli nga okola buddoti bw'embuzi kwegamba buli awo ng'oli nga azaala. Naye kiki ekikireetera Samalie? Abamu tetunywa mazzi. Water is life. Naye nga where is the light? Tetunywa mazzi. Gwe ate buzibu obaayo wekka eri mu kadukulu. Katonda akusaasiranga ne kaba kadukulu kano nga kakutuulako naye kaba kakusitema ate ng'ate kawonya. Kwegambanga ebintu bibiri. Okimanyi waliwo agambye ye ekyamutuukako okumuleetera constipation yali depression. Kisoboka. Anti system eba tekola bulungi. Tonywa mazzi. Ate n'ekirala Samalie mbu olina wootuuka ng'olina okukola pupu naye mbu n'osiba mbw'olina ebyokukola ebirala.
nawe sama anti ogambye nosi ati kati ibine byo kanchali bize n'omuzaayo system obwongo nesoka kumba omulala n'apairing okay kale n'omuzaayo oba bukodyo kibokosa kati neye gatta ku mulala no. Katonda yakola system eno ng'erina okufulumya even if wadde short ko wofiiringa go buli woguzaayo oli mu kukugata olina kyokosa nze nsobola n'obeera olunaku olulamba ekirala tulina abantu nga ebintu bikyukamu routine kati tulina Samalie kati imagine olaba kati tuzuuka ntwebaka naye n'otambulamu kati ng'omubiri gwo gumanyidde kola pupu mu ssaawa ez'enjawulo kati ate oli mu time zone ndala kati ng'olina kuzuuka kiro saa 9 eyo ate onyumirwa nnyo otulo otwo nakyo kyaffectinga. My home economics teacher taught us that you go to the toilet very early. The first thing you do when you wake up is go to the toilet to do poo. Anti omubiri ekiro gusuze kati oba flashing out. Oh, is it? Yes, it is the best time. Then abantu abamu we not tetuta omubiri tetuguwa movement teguli flexible chimala kakati bino njino mbadde batongere butikitiki kasitoba nga omala week ngogekoze popo just esatu and below aho no inokweko oliko obuzibu anti oyinza okuba toyina byolya bikuleetera kuba na popo muganda wange kasitoba nga wogenda okola popo okimanyi Godwin omuntu bw'abanga anywa amazzi katugeze system nefulumya popo emirundi esatu kati omulala agenda ofuluma avaawa nga tolya anti kati eyo scenario yanjawulo obutalya kwata oba onaafulumya kati ekirala ne tujafuna obudde wali maaso okola popo omunene omuzibu anti sayini nkubuulira kati ati nga wetaaga tuleera Forever. Bw'aba taasirike ku lwaffe naffe tusazeewo tetuusirike ku lulwe. Yino program ng'ekuleeteddwa Mwoyo Mutukuvu nanti yeerondedde abo abasazeewo obutasirika ku lw'ekitiibwa kya Mukama waffe Yesu Kristo laba bwe baawangula omulabe Sitaani buli lwa bbalaza n'olwokubiri ssaawa 3 paka ssaawa 4 ez'ekiro mu program Kulure Sisirike wanowoka ku Eternal Life TV. Obuziba bw'okumanya tebupimika so nga tekoseya nyamukaaga ekirambika lwatu nti abantu bange bazikiridde olw'okubula okumanya. Twegatteko ku program essamba ly'omumanyi ng'abamanyi ab'enjawulo batutwala mu buziba bw'ebyo ebitwetooloddera ebitukwatako omuli ebyobulamu. Emigaso gy'amannyo g'omu kamwa mingi gyonna ogimanyi? Biki ebyetaagisa mu kuzimba kwa buli lwa mukaaga okuva ku ssaawa 2 okutuuka 4 ez'ekiro tuyige tukulaakulane tutuukirire mu Katonda. Nange Samalie Linda babiri wano ku Eternal Life TV.
and forever. Tuba tukomyewo nate emboozi ebadde efuuse emboozi Samalie nadduka gamba sekerawo nagamba wano Samalie ku Munyenye nkya twogera tuli basawo omusawo yali akufunzizaako mu kakoona n'akubuuzabuuza lunaku lumu omusawo yambuza ekintu ne mubuuza watayinsinueti. I was not impressed. So I called a doctor friend of mine. Nangamba, no, they asked those questions because I was not impressed. Omusawo akufunza nakubuuza ekibuuzo n'ogamba ma otobanga waliwo yakusindisa n'ogamba oli ku bibyo oba omusawo akutuuza nakunaso ate asokubamanye enaku zino abasawo babasoma bato luli twasangangayo bazeeyi naye osanga akavubuka n'ogamba kati because I didn't tell you what my sister did. We went to hospital, she was sick. Hospital, they told her like to take off her clothes. I think I am that robe, her hospital robe. She said no. She told the doctor, you get out. Go and call my sister. So the doctor came asking, who is so and so? I said, you know, Bali Mumu. Yali aganya ofuluma ayambale. Yali muto. Yamugamba gendo yitoli gweddako wali wabweru. Ono yaba anyambaza. Era yali muto. Kati bali balino mukebera. Like because of what she had, they had to check her butt, they had to Naganda namugamba onoleka nkebera kubulira analysis what is happening. Family ya mayone no lugezi. Chonna it's okay. Ate nkusabira omusawo akukebere. Nani? It is okay. Kwegamba yawulira nga never nange. It's era Katonda atuyambanga netukola kati. I'll give you an example. Yes. Me, I have a grandma who passed away. Yeah. Naye ekyamutta bakizuula ndooza afudde. Yalina ekiwundu wano eno ina thigh wano. Yes. Naye ng'agamba okugulu kunnuma family of doctors what? Yes. Ate tewali anagamba maama watulabe. Ndooza wali amala okugira bw'ati baba bakebera n'agamba this is something which was, and she had complained for over 10 years. Yes. Ninga buli omu awoza kugulu kirabika penikira kebakola kyoba biki, and yet it was, I think, I don't know, must have been cancerous or something. Singa bakisalako nga akyali a lot would have been saved. Mama. Okay. So awo tubeera bannaye. So wano tuli basawo Samalie twogera. So kati n'okubeera nti ofulumya omupupu omunene na anti oba waterese owoza so omunene wanjawulo ku mungi anti kati it is going to affect you anti osobola okufulumya omungi naye nga si munene nga just mungi baddo ne waliwo oli nga amazimba weetaaga kimotoka kino nga newo flashing nga tagenda ezo flashing emirundi nga abiri naye mbadde atwagambye ojja kumpa budde nga owulira obulumi musaayi owulira obulumi mu kufuluma then waliwo akasaayisaayi, you know those signs. But do people look at there? How do you know you have kasai when you're cleaning yourself? Oyinza okuba weecleaninga oba nazine zaffe zino ez'okuflashinga nti okyuka mu booti ogira mu booti ogamba abo booli legendi oba naye kati tuwe ku program. You're a very, very unserious person. Ye waliwo agambye nti ye abakama abolumala okulya nga bagenderawo mu ttooyi. Oba ekyo nakyo kizibu. Omanyi waliwo n'ekizibu kya loose stomach. Ogwo muze bagutukubiranga.
ogwogenderawo immediately after okulya olubuto luyinza okuba something has disorganized your stomach ogendanga before ogendanga before anti kakati wogenda before nayo story ndala before food kale obaza nti saa tunatera okulya ati kakati waliwo abantu abatalanga nti tunatera okujjula mugenda okulaba ng'emmere ebatuuseeko tebabagamba muddamu owulira nga bagamba lunch time kati ate ayinza osalawo ogenda mu washroom and it takes longer than you had anticipated. N'ekyo nakyo nga olwawo okufuluma. Naye ndowooza n'okubeera ng'ofulumya mpewo nakyo tukiteeke mu kategori ya constipation. Okufulumya empewo. W'olina okufulumiza. Bloated stomach. Bloated. Waliwo bloated stomach ng'ojja kuddukana eventually. Nedda bloated mpewo. Anti nga naye obubimu ebuli munda obaamu naye maama sooka kubire obugome eyo abantu bakulaba tuwe program Heaven sent, as you can see, I'm already here doing this 9:30 to 11:30 midday to 2:3 to 5:30. Yes. Today's Wednesday to another service. Tukomewo ekiro sawa 2 okutuuka sawa 8 ogw'okumakya. That's it. Yes. Olwaleero tulina Pastor Ivan. Ajja. Maaso wali. Munyumira mbaawo wali nga nange nfeeseko. Nga agamba business tips. Waliwo statement gyotera okusanga mu business nga bawanise. Nakola njagadde njogereko nti don't mix business with what? Lazy. With the friendship. With what? Anti no mukwano. Tuli ba mukwano ne mama. Eno ki business. Sometimes obera ne mikwano jo oba abantu va ku customer. Ba customer y'omuntu repetitively ajja nagula lero nagamba ninawo zino nempa bya zino oyo kitegeera ne wabaawo mukwano go nga mazima wekituuka ku business yo takusupportingangako gye wali otandikira biki naye leero n'abuukayo najja n'asaba bbiiru ya $30 n'obeera n'ogamba eniwe mukwano gwange biki abantu abasinga emikwano oba abooluganda babookyezza kubanga oyinza obutamanya your connection n'omuntu oyo eyinza okuzibwalira okumubanja mu ngeri gye wandibangizaamu omuntu omulala ekitegeera nga customer gw'ogamba ojja kunsasula mukwano gwo kizibu omubanja nga mukwano gw'onfanfe n'ogamba nonno Godwin wali ofunyeko obuzibu emmotoka eyo ogenda gireka wano ojja kunsasula emmotoka eyo fanfe otomuwola muwe buwi either muwe oba tomuwa oba n'olyoka osengaawo najja ku bizinesi obulungi n'agamba mpolaayo kati senga oba ogenda kufaafagana naye otya oba mutowo oba mukulu wo oba ogenda kufaafagana naye otya so afazaali nga bw'oyogedde waba ayagala bya $30 omugamba sitooko nno gwe nnina tesajja kummazaako naye gaana tetuyita oba ku byasatu muweeyo eky'omutwalo ogu oba kanaana omanye nti ne waali baakoze eki akulumye bizinesi tegenda kugwa
it is extremely hard. Omanyi relative oba omukwano ayinza okukyusa context. Nagenda mu mikwano gisooka mba n'emikwano gye gimu. Oba musabira ku church yemu. Oba nagenda mu family meeting oluganda emboozi n'agikyusa. Abantu abakyusa emboozi batamu. Ng'ate bambi bo be bawulira. Gwe tebakuwuliriza. Jukira gobeera busy mu business yeno toyina budde nnyo obeera kudde, you're not going to be there defending yourself. So it's extremely important. Kati goyinza okuba toyina business kakubeere kuwola. Tuli ffenna tulina abantu sente ezibayiseemu gamba naye nawola maama wange sente. Naye lwaki oba owola maama wo sente? Samalie. Maama wo, omwami wo, omukyala wo, lwaki oba omuwola? Owaayi aliwo embeera weebeera munange muntu n'agamba kakuwole. Nkugamba ebigambo bino ne baganda bw'oba owola baki? Kati bamme mu kifo ky'obbawola. Nedda bwakusaba obukadde 3 kwate mutwala aga. Aga. Baga sente z'onaamanya nti onaazifiirwa. Togenda kuddawo okaabe weevulunge mu ttaka ate biki ozijjukire kale yali kapito yali biki. Kwate emitwalo 5 nzimuwe. Omugambe wa luganda lwange. Wano kino bwe nkugiramu ze nnina naye sizikuwoze nzikuwadde. Siraba nsonga ebeera kulumya mutima. So it is extremely interesting. Ogezaako kuuma omukwano guno. Okuuma that relation. Oba oyagala kugezesa. Nti era toyagala kufiirwa nnyo. Gwe mu mutima manya zino nazimuwadde. But in order for you not to do what? Not to show them nti ogaba bugabi. Yes. Kubanga nabo gye bali yampadde 5 n'olulala ajja kujja. Mugambe nkuwoze zino naye nga mu mutima gwo omanyi nti nno zino kati bwazikuddiza. Well and good ng'olulala ajja ng'oyongerako ku kapu. Oba wazireeta ng'ogamba nali nzikuwadde. Wali ozimpadde neyanzizza. But yes. Ate oba omuwadde na double blessing. Yes. Okimanyi omuntu okuzza akakadde nagamba nali nzikuwadde. Oba ogamba ne muntu azikuddiza ng'ali ezimuwadde tozitwala. Anti ogamba nedda zitwale. Nedda zisigaze nali nzikuwadde. The thing is it's a double blessing. Yes. Ate omuwa respect nnyo. So but Katonda akuwe omwoyo w'amagezi. Twayogera waneeno some time back. There are some people whose destination is to make sure that you are drained financially. Ng'ojja kumala kugwa obanga si basanyufu kulaba ng'okoze eki ng'oli wooli. Nga sitaani ayinza n'oteekawo embeera w'ofunira ssente ono wafuna ekizibu ono ayagala okwewolako ono ayagala okukola ki n'ogamba bannange mbadde siziina nga n'amasimu sigafuna. But all of a sudden weziggwawo ate otandika okuddayo kunoonya ssente zo. So in those seasons ate ofuna ssente kati nga zino zetugamba wezikugwako zino eza miracle. Yes. Oyina sooka zigamba Katonda kuuma ssente zino abalabe bano abasunzi bawunze bajje wano n'ekibaleese bakyerabire. It is possible Samalie. Olina ajja n'omuwaka chai nagamba agenda otuuka nakyokka nabadde nino. Gabyerabidde. Awe tuli. Era kale oba yaddeko. Oba yadde. Kozi twagambye nekira kasita twatandika July. Katonda buli kintu kyonna kyatandika mu bulamu kiggwe. Si bino ebintu kasita ennyumba yakomye ku foundation. Kasita simanyi yakomye ku beam nedda. Kasita P7 nakozeeko first term second term ebyo school fees omuzadde otuusiza omwana kati aleme kukola third term.
buli ekitandikibwa kiggwa from start to complete nze gundi yange this Yes, oba kitandise oba kirina okuggwa oba kitandise November December kiba kiwedde. Awo tuli awo no wenjagala okwebaliza abazadde mwenna naddala nga omulimu gw'okola ng'otulaba ng'omulimu gw'okola ovuga boda. Okay, abo banga ovuga boda naye ng'oweerera abaana weebale nnyo weebalire ddala abantu ng'omulimu gw'okola oli driver naye ng'oweerera abaana weebale ssebo weebalire ddala kubanga abantu bali eyo bakola mu bwakuzaala buzaazi mu bantu baana tebabaweerera. Omuntu n'olaba nga omuntu oli financially stable, but also today is a kind reminder that bw'ozaala mu musajja oba mufumbo omusajja omufumbo wakuzaalamu n'agaana okulabirira tomunenya. Omusajja omufumbo yononayo ki tomunenya. Kati ogenda kubirani mukyala wo mugambe nina omwana wammwe temampa ssente. What are you going to do exactly? Nedda Godwin, let's be realistic. This is a kind reminder nti singa ogenda n'okola ebitasaana. Twalina wano akatabo kaffe nali nakagwako luli 100 reasons to not have sex before marriage. Bw'ogenda katugeze ofunye omulenzi mwefunisiza embuto afudde abeewaabwe tebakumanyi wetwala ngaani ogenda ku kintu ngaani banne tukomyewo obuntu bulamu bino ebintu kale tubitwale nti buntu bulamu. This is a very 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 kind reminder. Omusajja oyo saawa yonna afa saawa yonna bode mukuba saawa yonna ebintu bigenda mu maaso ate sifa aboogera ku bintu gyo olaba ofuna kasente ko nga wali wakalootera kukola kintu kino noddamu kulabirira mwana paka naye tusooke tusabire Joyce agambe bannaye tulwana school fees zituuba. Taata omulungi tujja tuleeta Joyce mu maaso go n'abalala bali mu kiko ekyo tusaba abaana abo bewabawa n'amasomero amalungi gye babatwala obalabirire. School fees yonna gye ziri gye zeekwese zijja ate abaana tusabira kwegamba school fees not be the ultimate price. Wabula kye basomerera ekyo ekibataddemu ssente bagase baganyolwemu. Tuwulira nti n'abaana basoma emirimu negibula si bano si abaffe. Linnya erya Yesu Kristo tusabye. Naye nga bw'osabidde school fees Godwin akasembayo tukyogereko twala omwana mu ssomero ly'osobola. Ekyo nakyo kikulu. Nga bw'olina okukkiriza nti Mukama agenda kuwa school fees z'essomero lino ly'oyagala. Beera n'okukkiriza nti omwana ne w'onaamutwala mu ssomero eryenkana wa Katonda ajja mmusomesa. Kitegedde. Kubanga ekikutwaza omwana mu ssomero ery'emitwalo 7 nga gw'oyingiza emitwalo 15 omwezi kyekyaki. Beera n'omukukkiriza nti n'onomutwala mu ssomero ery'emitwalo 2 Mukama ajja mujjamu. Okukkiriza tuleme okukukyusakyusa to fit within what we desire. The Bible says faith comes by hearing and hearing the word of God. Katukyogere. Ndowooza ndabyeko confliction naye kale kyogereko waffe ku lutimbe gaggadde ayina kyatugamba singa tubanga tumulabyeko tutegeeza ki atutegeeza nti if money came your way today, what dream would you fulfill first? You've always wanted. If money came your way today, what dream would you fulfill first? Wali wateesa obwedda tujja kituukiriza. Saamu ne Nampijja bagambye bajja kwetwala ki out ku nsaniya. So what dream would you fulfill first if money came your way today?
mutukubire ku masimu tuwulire ku maloboozi gammwe tulabe kye muteesa waliwo okuteesa okwaze Alia Samalie singa okunoonya akaawo tetusobola kufuna bannange kwaze dda naye nga maama tujja kuba mujja tukola obulungi ba ku ssimu eriwo ezo so tukubira tuweereza WhatsApp mangu ddala nnyo tuwulire eddoboozi lyo mu bulambalamba why not now awo mutubuulire baabo bavuddeyo. Good morning Akiki, good to have you. Your love doctors in the house. How are you now? Daisy Tenda agambye buying land. Tukamsha bagambye my mother's house. Seriously, nyumba ya mama. Bano waliwo atuweereza ne message anagamba bambi tetuyina nyumba mama ne taata tula akayumba eyo afazaali ndaba bambi abaana so far emitima gyammwe giri walungi okitegeera olwo abaana bafuna ssente maama n'ogamba Dodovic Senono yagambye bekiboga mu maanyi timu kiboga oye kiboga eyo nnono anyway waliwo abadde ngamba jangu ekiboga eno waliyo biki ne ngamba kiboga lwaki batuumayo kiboga kirabika ndooza waliwo emboga gye bakuze eyo nga kinene. Hello. Good morning. How are you? Fine. How are you? I'm alright. I'm happy I've passed through. We are happy we are here. You have passed through too. Your name and where are you calling from? My name is Mercy. I remember was a blessing. I'm here on TikTok watching you. Oh, Mercy is watching us Team TikTok. Yeah. So now, what I would use my money for is having an orphanage and taking care of less privileged. Because those are the people that we don't really give attention to. And yet God says we love our neighbors and as we love ourselves. So for me, that one is one of my goals and dreams that I want to achieve in life before God comes back. Amen. Thank you, Mercy. Bana balina golo. Bana balina golo. Atulabira ku TikTok. 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 Orphanage beerumye mu bitiibwa. Kulabira ekirooto kye. Alabira ddala nga singa. Tukwata abantu wano yogera naye. Hello. Wanji. Hello. Oh. Put off your TV set. But what could be there? I just kindly turn down your TV set. Hello. Amina. Amina. Amaanyi kikyosooka. Bannange amanyize maama yangambanga nejuli olina ekisa kingi omanyi olifumba emmere osange ng'emmere ya bbaawe gy'oterese ng'ogigabidde abagenyi nze njagala nnyo okugaba nze era mukama bw'ampa ssente njagala ngabirengako abantu abatalina mbaweeko nze olaba mpola n'omuntu ssente bwe nzirayo okumugamba mpola nziriza ssente zange nangamba ate omwana sikuulu fiizi ate simuzaako mukono muto siddayo nangamba mukama y'omugabidde.
Wow. Wow. Tumukwata? Ndaba wana. Tukwateyo. Okay. Hello. Hello. Madam. Wanje sumukwana. Morning. Isente zikuguddeko. Hello. Morning. Hello. How are you doing? How is work? Nzoma ibanzijira mu luzungu ng'omanya nzukukidde ku left. Naye nga akasente bwe kajja. Mr. Godwin nakoyo obuddu. Nsooka kweterera mpulidde abagamba ennyumba ya maama. Nze nganze nakoyo obuddu. Nsooka kulaba nga nfuna ekiyingiza. Ntandikawo okwekozesa. Nentekawo ebyange nga mayi bijja kusooka biveemu ate zinaazimba ennyumba ya maama. Kuba Mr. Godwin obuddu bumenya bannange okukozesebwa kumenya obeera ku bunkenke nkooye okukola ki okubeera kwako ka pressure kati bwenteekawo ekyande kitegeeza embizi tujja ne Mr. Samuel kakati nga tewali atubanja naye nga kyo mu butuufu ebiru okusooka nsooka kwefaako ng'omuntu bamulekwa gye bali nange ndi mulekwa era mbanja bbala naye nange ndi mulekwanyi n'eggulu likimanyi ndi mulekwa awedde emirimu kati nganze mulekwa nsooka kweddaabulula ndukandaba mulekwa ate ali obulala obubi sisobola kubuukira kintu nga ndange nyini nkifaanana kati sooka kuvaayo nendimuba. Yes. Thank you, Senga. Thank you. We go for a short break to come up. TV, now and forever. Bw'aba taasirike ku lwaffe naffe tusazeewo tetuusirike ku lulwe. Yino program ng'ekuleeteddwa Mwoyo Mutukuvu nanti yeerondedde abo abasazeewo obutasirika ku lw'ekitiibwa kya Mukama waffe Yesu Kristo. Laba bwe baawangula omulabe Sitaani buli lwa bbalaza n'olwokubiri ssaawa 3 paka ssaawa 4 ez'ekiro mu program ku lulwe siisirike wano wokka ku Eternal Life TV. Mukaga n'ekitundu tuba tuggusa ne programu y'enganzi weebegere abalokole tuli munyo gwasi ba kitalo ngandine Yesu ndi wa kitalo mwosabira oluyimba lw'oyagala ne tulukubira butereevu saba oluyimba olusinza olutendereza n'olwogera eri omwoyo gwo okuyita ku mukutu gwa Facebook ne X app luzanyibwe ku Eternal Life TV now and forever. Muvubuka onaalongosanga otya ekkubo lyo ye ate weekuumya otya mu mulembe guno ogukyamye? Omuvubuka atuukiridde mu kigera kya Kristo yaliwa? Yokaana 15 olunyiriri olusooka Kristo atugamba nti nze muzabbibu ogw'amazima ne kitange ye mulimi. Buli ttabi eriri mu nze eritabala bibala aliriggyawo, na buli eribala ebibala alirirongoosa lyeyongerenga okubala. Tukuleetedde programu yo enganzi emizabbibu.
Obuziba bw'okumanya tebupimika so nga tekkoseya Nyamukaaga ekirambika lwatu nti abantu bange bazikiridde olw'okubula okumanya. Twegatteko ku program essamba ly'omumanyi ng'abamanyi ab'enjawulo batutwala mu buziba bw'ebyo ebitwetoolodde era ebitukwatako omuli ebyobulamu. Emigaso gy'amannyo g'omu kamwa mingi gyonna ogimanyi? Biki ebyetaagisa mu kuzimba kwa Buli Lwamukaaga okuva ku ssaawa 2 okutuuka 4 ez'ekiro. Tuyige, tukulaakulane, tutuukirire mu Katonda. Nange Samalie Linda Babirye, wano ku Eternal Life TV. TV, now and forever. Tubakulisayo nnyo mu kuwummulamu okwo ddakiika 33 zokka ezakayita ku ssaawa emu ey'enkya y'olunaku olwaleero. Tukwebaza nnyo okuba nti okyekuumidde ku program Emunyenye enkya. Nze Samalie Linda Babirye, ate ku luuyi luli ninayo Godwin Muhumuza. Bwe tutuula bwe tutyo mu studio mu nnaku ez'enjawulo nga twogera ku bintu ebyenjawulo. Olwaleero nno ekyewunyisa tuba tutuukirira mu Katonda. It's a Wednesday and our guest by usual abeera Omusumba Ivan Matovu, who is unfortunately unable to join us this morning due to unavoidable circumstances. Naye nga twebaza Mukama nti ali bulungi na kyonna ekiganye ajja kubanga akitereeza ssaawa yonna. Bwe tugendedde mu kuwummulako tubadde n'ekibuuzo nti singa obanga ofunye ssente essaawa zino bintu ki oba biriwa ku ebyo by'osooka okubeera ng'okola ki ng'otuukiriza. And we have received different responses from different people which we highly appreciate. It's okay to release some about syndicate audio. Yes, please. Then tulabe ndiko nalongo yabadde tukubira kasimu. All right. Emunyenye y'enkya Mukama waffe omulungi Yesu yeebazibwe. Mwasuze mutya bamikwano bane tubaagala nnyo tusimanye empereza yammwe. Ono mulokole Abe Eruwero Kasana Mabanda. Nze munange Mukama wanzigulirawo. Nsooka nekulaakulanya nange n'ekisinga byonna mba njagala n'okuyamba abeetaaga. Mukama abampeera omukisa. Nsigadde nze mulokole Abe wano Eruwero Kasana Mabanda. Tumiddeko nnyo Abe bagamba kyabe Kasana Mabanda ddala naye Luweero munene n'abatandikira wano ew'obulenzi nabo baba Luweero ow'obule ndowooza nga munene ndowooza Luweero. Mukama yeebazibwe Samalie Linda, Mukama yeebazibwe Mr. Godwin, bwe bali tuweereza Jennifer e Saudi Arabia. Mukama wasooka okumpa ssente nsooka okumaliriza ennyumba ya mama wange kuba nagiserekebulako just kugigala finishing. Mama wange asobola ova mu muzigo kuba kinuma buli lunaku okumulaba nga ali ku muzigo n'okuyamba bonna abatalina busobozi. Yamba Godwin abantu bayamba. Samalie mama babayamba ne bataata babayamba. Tokiwuliranga kekyo.
tata wange mama era batata badange mwefeeko Godi twakiwulirangako nti tata w'omuntu ayambibwa program eno tumazeeko ebbanga owulirangako nti tata wange bannange twakiwulirangako kyokawulira mama wange nkutidde era bataata byonna bye mwakola oba byonna bye mukola mukyuseemu olaba nga waliwo ekikyamu kyakola bataata si bonna kubanga yo bisobola obaawo kyofola tuba bisobola obaawo naye ng'ate omukwano gwo n'omwana gukyaliwo in one way or the other oba obuzibu buva ku bamaama kwonoona bataata ntegeezeddwako nti ku mutimbagano tuvuddeko ndowooza twakaddako katikati naye nga tubadde twabuuseeko luli mutusaasire bannange forgive us but we are here it is okay now okay olwaleero olunaku olw'eggulo bakulisaayo mu kunoonya mukama olunaku olw'eggulo Godwin, how much are you willing to pay or what price are you willing to pay to see the face of God? Simanyi. Kale mukulaba mukama tusasuliramu omutango osasuddeko gwenkana ki siina wennaatuusa kale olimuko mu lugendo lw'okusasula oba olyawo mbangaali naate waliwo wentuulako n'emikwano gyange abamu ndabanga ate siina wendi biki these questions mbibuuza bikulu binene biki ebyo ebikujja mu lugendo kubanga kirabika njagala Katonda ebiseera ebisinga abeeko byakola speed okusinga kyekisooka bw'atayanukula mwewummulamu nedda si kwewummulamu I don't like the state of my heart. Wow. When he does not respond as fast as you want as I would wish. Naye ng'ate bambi ayanukula ne the state of my heart wenkeberera ka pulse ne manya tuli luddawa waneno lawanjise so bw'ata responding do you formulate for yourself a plan B mbawaawo ne byenkale ng'omusajja ng'omwana we ayina kwegamba gwe yawa emikono okukola mbaako oba sibeeraawo bwentyo but I would love to be in a state where I am absolutely ngabagondi bwano bwobusatu bunsanyusanyo Shadrach Meshach Abednego yes where even in the state where bagambira nti no atoba ne bwatakola kitetujja so tebalina plan A ne plan B yaabwe tebalina kati tutuuse tutya because njagala okubuuza gwatulaba those of us abatabadde online our love doctor is unable to be with us today because of unavoidable circumstances naye nga all will be well and we believe beyond reasonable doubt that next week we shall be with him state y'omutima gwo oba otuuseewa mu lugendo lw'okusasula omutango Godwin. People are walking naked, Moses Tensen. They are paying the price to get what they want. In fact, Samalie, onasonywa. Yes. Ochimanyi changu, ola statement je tubaddeko. Kyogereko. Yes. Changu abantu okukkiriza okubeera to have faith in states of hypothetical tendencies. Yes. Ebirowoozo bwe bityo as opposed to okubeera sure mu Katonda. Anti kakati bwebwo obuzibu bwe twagala okusolvinga enkya ya leero. Nti ngabo naye singa obagamba singa statement ebadde nti Katonda ono
kati gwegezaako kati gwegezaako bugeza okugamba bwoti nti singa olaba Katonda ssaawa zino kiki ky'omusaba. Abamu bavaako abamu kyengamba bakola ki kiki ky'omusaba agabooziboza naawe Katonda tomuleeta mu biboozi okitegeera batandika naye nga ate tubadde wali eri singa azifu biva mu bbanga nti Katonda abanga abagamba Katonda tasobola mulaba naawe Katonda oyogera nayo ng'ate buli lunaku wano boogera naye ng'ate wano basaba they want to see God naye maama kati what price otuuseewa mu kusasula omutango gw'okula ate tewali muntu abuulira njiri eno ndowooza nga Musumba Vicky tewali alaba Mukama nga tasasudde mutango gwa kumulaba. Kale kituufu ssente ozinoonyeza, kale kituufu emirimu ogikoze oyiribye okoze eki otuuseewa mu kusasula omutango ogw'okubeera nti olaba Mukama. Ye weekuba mu ttooki olabanga biki ebikulemesezza okulaba Mukama. Olwaleero leka twogere. Oyinza okuba olina omuze gw'oddamu consistently. I was talking to someone ne mugaana edda bino ebintu abantu bye bagamba nti bannange nze kino sisobola kivaamu ngezezaako oba neyeewoleza nagaze bw'atyo bwentyo bwendi. It's a lie. The Bible says the blood of Jesus. I think that's the book of, I think it's 1 Peter. That tetwagulibwa na bintu biggwaawo ffeeza oba zaabu. Okuva mu mpitambi zaffe ezaatuweebwa bakitaffe. So the Bible goes ahead to say naye twagulibwa n'omusaayi ogw'omuwendo mungi. Okay? Okuvaawa mu ziri empitambi. There is not a single thing that the blood of Jesus cannot wash. Tekiriyo. Chovolaba, the Bible says it speaketh better things than the blood of Abel, than the blood of lambs, than the blood of Chona Gwachirowozeko. Why aren't you taking an initiative to pay a price? What is the problem? Here Godwin, he has admitted that he does not like the tayagala omutima gwo we gubeera kama bwalwawo okwanukula. Naye there are those again nga bwalwawo okwanukula they draw back to perdition nga babivaamu naye ne wono bivaamu era ogenda kuddamu otandika otambule bupya. The price of seeking God over the price of seeing the face of God. Biki bye tulina okukola, biki bye tutalina kukola. Ebintu nno bitabuuka mu Samalie. Bitabuuka mu ko. Owulira abantu, one of the biggest prices that we hold so dearly to, and yet it is the most useless. Ndowooza bwe bulamu bwaffe. Samalie abantu bangu okuwaayo obulamu bwabwe eri sitaani naye ate eri Katonda kibazibwa. Oli yandyebuuziza n'agamba ate eri sitaani tubumuwa tutya? Buli lunaku bulamu bwo otabuwa Katonda oba obuwa ddaani? Sitaani. Pastor Ivan akitugamba wano bulijjo. Tuli mu powers ezi. Kirabika waliwo ekintu mu makati. Tosobola bwesigaliza ng'oli mu makati awo. Omsajja I used to, I don't know if I love him anymore. I used to love Jonathan McReynolds a lot. Naye you can't, there is no shades of grey. You're either black or white. There is nothing like, no, this is the hue of grey. Like, it is a bit here, it is in here. Tewali in between. You're either here or you're here. You're either praying or bosamira. Indirectly, no. Wanje. Hello, Mr. Godwin. Tweyanza nnyo omulamwa gwaffe ogw'olwaleero about omutango. Madamu Samalie okimanyi
okuba ogambe nti omuze ogwo ogwo wavaamu okimanyi nti oludda ate yaba yatukwatirwa ekiso okujjako ogw'omuze kuba bujuka fe tulina maanyi gaakyo kati nze omutango obanga ofunye bulala nti ekyo kiyinza omusasulamu ku lwekyo kyeyatugjamu ku lwekyo we yatugjawo abasajja ba Peetero baasasula omutango baakubwa kiboogo nze madamu Samuel ekyamazima tusobola kulimba Mukama sirina we nali ntuuse mu kusasula omutango wadde kubanga waliwo nabulira enjiri omusajja bwe yayomba nanja kute muli mukwano nasirikirawo nayamba leka genda kufa nentiyala saddamu kunyegako nti oba Yesu akola nabunira olubunira neŋŋamba bankube kati so obuwiki ate egwo gwe gumu ku mitango naye nze napirika busisakira kumaca ngambe nti nze era Mukama nakola bwenti era nemukola zirina naye ate ye yankoze obulungi naye kati omutango ogwo kuba waliwo ne batwala balanga ennaku ana okusiiba oba nakoma mwabirimu mmeka nga lwange njala ennogola neŋŋamba Mukama eddiini yagala mulamu naye ndi akamere nempulira nga ngenda kati emitango egimu nze ntuuka nempulira nga ate kintuddemu neŋŋamba oba mbadde siri wamu naye naye oba sitegera bulungi naye omutango gwo ng'omutango Katonda atuwa ekisa tusobole okukola omutango ogwo omutango mami Victor tugamba abutukuvu na butuukirivu yegwe gusookerwako ogwo n'agamba twagala otukola obungi naye are you ready to pay the price oyagala obufumu naye are you ready to pay the price kati kitegeeza waliwo ky'olina okukolera Mukama nawe okuba olinako wootuuka ku level amafuta g'oyagala are you ready to pay the price kuba amafuta bagakolerera tegakubira bugwizi kuba yennyini yatugamba tafuka mafuta ku ddiba kadde kati waliwo amaliba amakadde kati that is a price era ogwo gwe mutango gw'okugyawo eddiba ekkadde eri weerwanako naye nga bwakuyambako naye nze nsaba ki Mukama mpa ekisa nsobole okukola omutango mbeeko kyenkolera eggulu abawo omuti Amina. Thank you. Akyogedde bulungi. Very well stated. Omanyi, we know the price to pay, we are just not prepared. Mbadde nkyali ku bannaffe bano abali eri. Godwin abaana, we went camping when I was much younger. Really. We went camping. We pitched our tents mu kifo ekimu Uganda wano tupitchinga tents zaffe biki ekiro tuba tuli awo nga abantu tebatuguddeemu scream zifuse scream bali bwereere eno sikunyumiza firimu I'm talking about real life story bali bwereere batuguddemu oba baali batagala ne bagwa muffe butenti bwaffe babuyingidde tulekanye babuzeewo like bafulumye kati netugamba kat the following day we woke up like in the deep of the night Godwin abantu bagenda mu nnyanja I am not talking about just antikati abantu bagenda mu nnyanja ne babambula ne babateekako ebintu with my two eyes I have seen this ne bakirira ne bayingira ndowooza tebabula bino bye babulawo mbusima abagenzi sima bikoze bitya but they go into the deep babasibyeko omuguwa nkugamba ekitaata wange babasize babambudde ono abagambye ye asigadde mutiitiizi atyaga mutwale. But let me tell you, there are people who are willing to pay the price for what they want. Njagala olwali tutule wano tukkirize nti Katonda tetumwagala nga bwe tugamba nti tumwagala. Ekitegeeza Samalie obusobozi bw'okukola kye twagala tubulina. Weebale nnyo n'anyumyanga naawe. Obusobozi bwo tubulina. N'obumalirivu tubulina. Nkubuulire. Naye tukyazaala ye Katonda waffe ono. Toli mwete olaba Nampija kyagambye agambye balangirirako okusiiba okw'ennaku bwe yatuuka mu 20. She has made a statement. N'agamba eddiini eyagala balamu. Obiwulira ebigambo ebyo. Eyagala balamu. We twatandikidde wali. Yes. Obulamu bwaffe. Yol akale tuwita na bwaffe yegwa bwebwa yegwa butonda. So that life that was created okubuwa yeri creator etunaba waliwo ekintu olaba mu Musa
mu process eyo bana abalalu nansonyo bayita abalalu yes naye agenda olaba n'ayambukako ku lusozi ne yeeyawulako n'agenda ku lusozi abalala by the way we think it was easy naye abalala we baali batya bagamba waaye gwe kola ki gwe geege yambukayo naye ng'omuntu yandiyagadde asigaleko wano ng'anyumya wabula Katonda gy'atujje aye Katonda ki naye ngamba as if byali akoze it was not enough nemba ne Musa naye yali from okubeera a prince yani omulangira yali agenda fuuka kabaka okitegeera yes nadda mu kulya ebikanja nadda mu kulabirira simanyi ki nadda eno omuntu okulidde mu lubiri ndooza abali mu lubiri abagamba oyo nno mulalu nno eddiini emwonoonye eddiini emugjeeko oyo omuntu abadde tubadde tulaba kabaka kati aze mu kwekola omutango nno gweya waliwo abaami abali mu Bible Samalie nga bo maamu weri bakomera babasiba lwanjiri ekomera aneti agambe bamusajja amugambako gwe sirika nangalekoti teyaddamu nagamba Yesu ne mu mutima yasirika ne Sara teyagamba Yesu ne mu mutima ajja kubuulira nagamba wano wafiira muloge Samalie nze olumu ntunuulira abasumba depending on which stage katufe tulaba wano in the later stage nga bali mu glory biki naye gwe omanyi okugaanibwa okwawulibwa ku famire zaabwe kuba baako nga bayitiddwa oyeyita labalaba biki omanyi okubeera lonely Samalie okuyitibwa kwonna gw'olaba kifo olaba kitiibwa naye muganda wange okubeera lonely the price kati ffe sitaani akwata embeera ezo n'atayagala n'agamba tosobola beera lonely weetaaga abantu buli weeyawulako owulira n'omuntu akola statement ya tosobola kubanga olina Yesu ng'obonaabona ate nkugambye tusasula ki Mutango in according to the world ojja kuba obonaabona but according to oyo yakutonda ate kisinga okusanyusa Katonda ono yeeyogerera emyaka giyitawo n'olaba ani abonaabona Bayibuli eyogera ku musajja bamuyita Simiyoni Bayibuli egamba mbu Mariyamu ne Yusufu we baleeta Yesu mu yeekaalu n'ayogera n'agamba nti Mukama omuddu wo mutwale maze okulaba ku Kristo maze okulaba ku mununuzi wa Isirayiri naye yali amaze ebbanga ali mu yeekaalu omwo Daniel story eno tujuulira baamusuula mu ki mu kinnya ekirimu ki mpologoma wali ogenzeko Wafi baby, good to have you on the show. Brother yabadde ne birthday ekifaananyi kibadde today was Wafi's yesterday is it afazaye tujja kinyiga ye enkya Samalie wali ogeza kuzu bakubuulira engeri gye bateekamu emmere ye balina okweggalira mu bigundi okusula naye nkugambye enjala bire zirirayo n'enjala banga eziruma ne bakasukayo Danieli nenze muntunulako naye kati kankubulira ekitaaliisa Danieli yali yasasula omutango Bayibuli ga omusajja oyo yasabanga emirundi egi bw'asabanga atunudde eno n'asabanga atunudde eri n'asabanga atunudde eri nga yali yeeteeka yasasula dde omutango gwa kino kati ffe tulaba kino tulowooza nti nno at this stage let me tell you what price are you paying now for your future self nti okimanyi waliwo okugezesebwa okujja nga naye amazima okuyiseemu kubanga olina mutango gwe wasasula olina ekisibo kye wasiiba olina essaala gye wasaba olina okuwaayo kwe wawaayo olina okweyawulako kwe weeyawulako
naye gwoli wa kika kyeyeebaka kandeka abantu ba Mukama kubanga n'obudde bwange wamma bugenderedde naye nga tubasiibula kambasomereyo ekyandiikibwa kye mwagala ennyo ffenna tukyagala kiri mu Revelation 12:11 and they overcame him by the blood of the lamb and by the word of their testimony si we kikoma and they did not love their lives to death oba nfe olwaleero neesabidde naffe tubasabira Mukama atuweeyo okwagala gy'ali okutuleetera okusasula omutango nga we are willing to do whatever including die. Ate Samalie tuze twogera ku kintu ekyo obulokole oba omukyalo oba mu kibuga buveemu oba olokole oba nfanfe bulokole bw'omu kibuga buveemu obwa tofunye benzi yes takola buleke